mu kifo ekyo. Damulira asabye Museveni amukyuse amujje mu kifo ekyo amuteeke mu kifo ekirala ekitamanyiddwa, amukweke nga Fred Enanga oba nga Kayima. Mujjukira Kayima yali omwogezi wa poliisi, talabikako naye nga waali ali mu human resource. Damulira asabye Museveni amugambye nti nno aweebuuse nnyo, abaana bamukubye nnyo, aweebuuse nnyo, aswadde nnyo ne famire ye, so awulira agwana akwekebweko mu kifo ekirala, ate tasobola kuweebwa kifo bweru wa ggwanga olwa image y'okufa. Baali muwadde oba obwa military attache somewhere wonna wonna, naye tasobola fuluma bweru wa ggwanga, ate akyayagala okukola mu gavumenti. Kati asabye Museveni amuwe ekifo ekirala, amugje waawo amukweke waatalabika, ensi we tasobola kumutulesingira, naye awo aveewo ekifo kimuyinze obunene. Nalweyiso waakuwummula, naye era akaaba kye kimu, agamba yayiise viivi, abo tumaze obbayiwa amaviivi, baagala kuwummula. So mugende mu maaso n'okulabisa, temuggyako kigere. Ab'e Boston Kazimba Mugalwajja, temwerabira okukola biri tubeegayiridde, temwerabira okukola biri. Bino ebintu byali tukola tubikola mu bubi. Tewali kintu kye tukola mu bubi, tewali muntu gwe tuwalampa nti no tumuwalampa tumwinako ensonga olw'okuba naffe mwatulyamu olukwe, naffe katubalyemu enkwe. So Kazimba Mugalwa agenda beera eyo ng'ennaku z'omwezi mmeka 28 23 guno omwezi agenda kubeera Boston. Nababuuliddewo, mwenna mumanyiiwo, mugendeewo mukole biri. Siina muntu wano gwe twogerako, jjo nayogedde ku Pastor Katende. Abamu abasabire wa Pastor Katende ne mujja mu kabokisi kange, Pastor bakulimbye. Oyo Pastor Katende bannaye bamuwabidde. Simanyi mbuno bakulimbye. Era Pastor mbadde nze nga nkugoberera nnyo naye ku ekyo. Ate abala bagamba Pastor weebale. Pastor Katende tayogera ku nsonga ziri waka. Pastor Katende bw'omugambako ku bintu ebiri ewaka, tayagalira ddala tubyogereko. Kati ekyo kimala, nze nsabira wammwe. Oba ngenda kusumba Boston. So sirina nti oba nkuba Pastor Katende nze n'okumumanya simumanyi. Ekingatta ne Katende Uganda. Kuba Munnayuganda nange ndi Munnayuganda, kye mubuuza lwaki abeera e Babiloni ne yeeyisa ng'Omukaludaaya. Kikyo kyokka. Ayinza okuba nga asumbye bulungi emyoyo, naye emyoyo emiramu gibeera mu mibiri emiramu. Abaana bagamba tewali lunaku na lumu lwe beerabira Sayuuni. Lwaki abeera eri ne yeerabira Sayuuni? Eyo ye konsaani yange. Ne bwe mba ndowooza ekkanisa ez'okusumbako sinaba kulowooza kusumba Boston. Okitegedde? Kati mweyawudde mugambye ekiri mu kabokisi kange, Pastor mbadde nkwagala naye kyakutte ku Pastor Katende. Ate abamu bagamba Pastor weebale. Pastor Katende ebyewaka bitemerako ettaka. Nze ogwange gwa nze ndi radio. Wamma Pastor Katende kola bwoti, kati ekisibo kyo kitegedde. NRM bo bagamba okutte ekkubo ddungi, naye ab'enkyukakyuka bagamba nedda kyusaamu. Kati nze ndi radio. Eyo nvuddeyo. Ebyokubba akalulu mbibabuulidde, mbiguni mbibalaze byensookeddeko. So okubba obululu kuno kulimu ab'ebyokwerinda bonna, byonna nga bwe mubiraba, uniform zonna zirabye, ba DPCs, police, RDCs, NRM, MPs, Electoral Commission mweri bulungi nnyo ebimanyi kuba ye yabawadde obwo obululu, ne UPDF mwebali, naye abamu ku bo baffe. Kuba kakati osobola okwewuunya ebimu nja bibabuulira, ekyakuba bwe naabibuulira kati nja kutegulula kambireke. Now muntagingire Maama Fiina muwulire ebintu bino. Museveni nabagamba ennaku zino waliyo omusawo kulakuba ebyo ebyobusawo saagala bigendamu, ate mbabuulira byabwe kubanga I can access them. Omusawo abadde mu kusamira ennaku ezo zonna namubagamba ennaku ezo yasiiga Museveni obusa, yenna n'amujjuza obusa, guni nabeerawo ng'ekibumbe bw'ati nga bamusiiza obusa omubiri gwonna.
wabaddeyo okusamira okw'amaanyi omusawo n'abatuma ebintu bingi naye ebintu bino nga byakuva wa His Excellency Kyagulanyi waka naye tebalina bwe bagenda bijjayo bagenda kiki kye bateesezza okukola kuba oteebereza okuva lwe nabagamba ebyobusamize sibiddangamu si lwakuba sibimanyi naye saagala bigira nnyo wano bireka naye wulira kino bateesezza bwe bati maama Fiina mbadde mmanyi agenda na kunsooka simanyi oba nsoose oba tansoose bw'aba tansoose nze musoose maama Fiina agenda kuvaayo avumirire enkola ya poliisi okukuba abaana b'enkyukakyuka agenda kuvaayo avumirire effujjo ly'abakuumaddembe maama Fiina agenda kuvaayo alangirire mu butongole nti agenda kwegatta n'abanyigirizibwa kubanga ye nga maama awulira obulumi bungi ku baana abakubwa abassibwa abattibwa n'abalemazibwa abafuna obuvune obw'obulema kati nga Olivia Katende aveeyo alangirire era atandike okukola emirimu egifaanana egya nuupu akwate ssente ze atandike okukyalira abantu famire z'abantu ezabuzibwawo bannamwandu abalwadde abali mu malwaliro obwetaavu bwonna atandike obuyingiramu n'amaanyi era ekirala kyagenda okukola agenda kutandika okufandinga offices za nuupu eziri up country eziri mu byalo azifandinga okutambuza enjiri ya information y'enkyukakyuka era mu ssaga eno maama Fiina ajja kukwatibwako asibwe poliisi emusaleko emukwate emuggalire nga bamuggalira okukola emirimu gy'enkyukakyuka ayongere okwesigika abantu asembere mu mitima gy'abantu maama Fiina atambula ajje ne ku kitebe abeere active nnyo ateekemu ssente kati olumala akyaleko ewa pulezidenti ewaka asaba okugenda ewa pulezidenti agenda kubeera mu mawulire nnyo bamuwa amawulire ng'ayogera ebintu by'enkyukakyuka avumirire ettemu atuule ne bannamwandu boogere ennaku bakaabe asobole okusika emitima gy'abantu kati agende ewa His Excellency kiki kye baagala ewa His Excellency waka omusawo yabalagudde n'abagamba bw'ati waliwo omwoyo ogwayingira mu Kyagulanyi Ssentamu naye gwatamanyi mbu waliwo omwoyo gwali gututte ebbanga mu Uganda nga tegulina we guli nga gubuliddwa we gutuula naye ne gumulonda ne guyingira mu ye gwatandika omumukozesa ebintu naye bye yali tamanyi gwatandika omumutemera amakubo ge yali tamanyi gwamuleetera obuganzi bwe yali tamanyi nti omwoyo guno gwagala nnyo emiti gwagala nnyo n'amazzi era gwe gwamutwala ebusaabala gwe gwamuguzisa emiti buli waabeera asimba emiti kuba gubeera nnyo mu miti gwagala nnyo emiti gwe gwamutwala emagere ne gumufunira ettaka eryo nti ebintu bye byonna byabanga automatic naye nga ye tamanyi nti era gwateekateeka ekifo ekyo omwoyo gwe ne guteekayo n'oluzzi naye olw'okuba gwali gubonyeebonye nnyo gubunzebunze nnyo ne gwagala privacy gwaddira oluzzi ne lugufulumya ebweru w'ettaka lya pulezidenti ne gumulekera oluzzi munda olulwe guleme kutaataganyizibwa n'asimba emiti emiyitirivu ennyo emiti ne gikulira ku supiidi ne gubeerawo ne gutawakkala kati muzibu nnyo tegukyasobola kuvaawo bino byabwe byabasawo omusawo ye yabimulagudde namubagamba luli ne kakati akyaliwo kati ne bagamba nti mu miti egiri ewuwe waliyo omuti omukalu naye nga teguvunda bagwagalako ne bw'anaaguggyako akantu akalinga akafulu stop kimala
baagala amazzi agali ebweru w'ettaka lye, amazzi agaafuluma ebweru w'ettaka lye, kubanga mbu mwalimu oluzzi n'alufulumya n'aluteeka ebweru n'ateerayo abantu oluzzi olulala ne lusigala munda. Kati baagala ku mazzi ag'omunda n'ag'ebweru. Era egyo emiti gye babagambye gye baagala okuggyako egundi enkwaso zaazo ze baagala okukolerako, omusawo yabateereddeko akakwakulizo n'abagamba tebalina kuginogera bweru wa kikomera oba tebalina gikolokotera bweru wa kikomera, balina gikolokotera munda mu kikomera. Balina omuti ogwo omukalu ogutavunda, mbu waliyo n'omuti ogwa nabansasaana, waliyo amazzi agakulukuta, byonna babyagalako. Kati ebyo bye bigenda okukozesa maama Fiina Ddiiru